Amanya gange nze Robert Lutalo, ni munnamateeka okuva mu faamu ya Musangala Advocates and Solicitors. Fenga bannamateeka b'omukyala Shanita Namuyimbwa tuli beetegefu era tuli bamalirivu okugoberera ensonga zino okuzituusa mpaka nga tuzigusizza. Empapula tumaze okuwandiikira bonna bekikwatako, the intended parties, defendants, nga mwe muli Government of Uganda, Attorney General notice of intention to sue amaze ogifuna, World Health Organization nayo nga yenyigira mu kukozesa akalango ka kiranti waffe, nayo tumaze ogiwa notice of intention to sue. UNICEF, I think UNICEF also nayo ya participating, nayo tumaze ogiwa notice, ne Precision Media nga bwe bakolanga ba agent ba government okutuukirira kiranti waffe omujjako akalanga ako. So kiranti waffe yeetaaga obwenkanya oba mu luzungu kye bayita justice. Our client needs justice kubanga balina enzikiriziganya wakati wa kiranti waffe ne government nti kiranti waffe abakolere akalango nenga kakusasula, what we call a paid advert. So kiranti waffe n'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe n'akola akalanga ako era ne bakatwala ne bakakozesa, n'atolwa leero gavumenti yeefuulidde mu kitinga mbazzi ate kiranti waffe ne baagala omulyaza amaanya, ekintu ekitali kya bwenkanya. N'olwekyo endagaano eyaliwo wakati wa kiranti waffe ne gavumenti nga bayita mu ba Precision Media abamutuukirira yali nti bagenda ekisookera ddala agenda kusasulwa essente z'okukola akalanga ako. Ekyokubiri nti bagenda mutwale wa president bongere okwogera ku nsonga z'eggwanga enkulu. Okay? Kakati ebintu ebyo kiranti waffe byasinziirako nakkiriza okubaako enkolagana gyayingiramu n'abantu ba gavumenti abo era obuvunaanyizibwa bwe n'abutuukiriza. So lwaliro si kya bwenkanya, ensonga eno tetusuubira nti balyagadde egende maaso mu kooti kubanga ffe nga bannamateeka naddala law firm yaffe ya Musangala Advocates and Solicitors tetumanyikiddwa nnyo okuluzinga emisango oba okusingibwa emisango. We are not known for that. No, we are very serious legal team. We have done tukoze kunoonyereza okumala ku nsonga eno we twatuukidde ogyenyigiramu n'okukkiriza instructions za kiranti waffe mukyala Shanita Namuyimbwa nga tumaze okukola background check, okay, and due diligence ku nsonga eno ne tukiraba nti omukyala ono alina ensonga nene era nga yeetaaga okwebwa omukisa okuwulirizibwa era n'ensonga y'okukolebwako. Mmanyidde emyaka 10 walondaeko nga nkola ekintu ekyobwerere kizibu. Buli musango gwe baleeta ku TV teguba gwa ssente. Yanzibye. Kati naawe oyagala okusasula nga gundi efulu fulu. Bansasule kubanga nsazeewo okukola nve mu byekiyaaye. Yani yagikuwa? Yava Walozi Namayanja ne bagiwa kireresi waabwe bamuyita Tendo Sembo yani. Yiyo etuuka Biriga ndi kakazi katono. Nze siina zino zonna print, siina kyalaani mu nju. Kati nze sikolerera saati na nkofiira. NRM ogivuddemu olwo? Oba ogivuddemu? NRM nedda ekibiina aba NRM abakirimu be batuleetera okwenyulugunya. Yasobola kubeebuuza ng'agenda okukola akalango kano? No, she didn't. Teyatwebuuzako ng'agenda kukola ekira kubanga bali bamutuukirira. So twaliwo kyetaagisa kuteekamu bannamateeka ku level eyo. Tetwalina role to play. Okay? So kati ffe bannamateeka tugiddemu wano nga bimaze okusoba. Kyova olaba yazze n'atwebuuzaako n'atega ensonga zino era tuyingiddemu okukola ki? Omuyamba. Okay? Omuwolereza okuba balooya be. She's our esteemed client. Tumuwa ekitiibwa kinene nnyo. Ate n'ekirala gavumenti erina okumanya nti kiranti waffe si muntu wa bulijjo. Kiranti waffe big brand. Kiranti waffe celebrity munene nnyo mu Uganda. Owulidde? So gavumenti erina okumanya oba ffe tuli bannamateeka tuli ba byafuzi
yes tetuyinza gamba nti ebyobufuzi tetubimanyi ebigenda maaso mu Uganda nti olwaleero nga gavumenti nga bagenda mu kalulu naddala omukulu President Museveni yeetaaga support ya kiranti waffe n'abantu bonna abamuli emabega. Okay, so era nga yensonga eyabakosa endagaano eyo gye yakola nga bamugamba nti bagenda mutwala asinkane president amuwa obuvunaanyizibwa obw'okukunga abantu omunoonyeza akalulu. Eyo ensonga nayo yali waawo olide naye kati kiranti waffe amaze okukola half part of the bargain ate gwakumenya ndagaano mu luzungu kye bayita breach of contract. Okay, waliwo endagaano gavumenti yakola n'omukyala Namuyimbwa, endagaano gavumenti yagimenye. So the case we have against the government is breach of contract. Mwagala award ki? Kiranti waffe instructions tulina za kusaba gavumenti emusasule sente ezitaka wansi wa obukadde 5 million 500 millions. Zezo instructions tulina se sente kiranti waffe z'abanja gavumenti. Nga nkuzako emabega katono nnyo kyange ekisembayo.